Afande huyo afuye King Sente. Omujasi wa UPDF okufuwa King Saha Sente nga ayimba akamwanye ebedera china message kiraga era abakulu abandi banga oyo essaawa yonna njagala ulize bulungi nnyo abajasa abo tubalaba nga abali mu kintu wabula nabo bandi banga sibasanyufu omwami oyo King Saha ayina ennyimba zonna okuva ku z'omukwano n'endala nnyingi nnyo wabula awo watuukaawo omujasi nga ono ne banne babadde bavibingira somewhere wali e Masaka nga balaga ennyimba bazinyumira kati kiraga ki njagala otekawo mu comment section wa Saha oba message ebyadala akinzika okuba nti ebyadala message olw'ensonga nti wano Saha talina byayimba nnyo biri abo wabula ebigambo byali mu kubanga ayisiza mu luyimba luno wama bijjirayo ddala ekifaananyi Afande huyo afuye King Sente. Afande huyo afuye King Sente ngayimba oluyimba lw'akamwanyi. Ndowooza mutegedde ekintu ekyo. Abantu banyigirizibwa. Okagwayo yali katikira ebiseera ebyo. Kati no bwetu bwe twamaliriza ettaka lya Buganda balitutte. Bwetu bwe twamaliriza nga batu amtwistinze okukakanyizibwa Buganda bwe kwali. Ne mu bitundu byammwe yonna yonna Mwami Museveni yastadinga nnyo bakolonialist anoonya abo abatuukibwako ensonga n'abakyusa obwongo bo ne bagenda abakyusa abalala. Yensonga lwaki ffe twalabirawo ekizibu kya Uganda under Museveni ne tugamba kakati tusooka connectinga n'abakulembeze tuconnectinge n'abantu. Era bwe twaconnectinga n'abantu basebo ne bannyabo ekyo kyatuyamba nnyo nti kati buli muntu mukulembeze, buli muntu bunnamawulire, buli muntu mwogezi weegwo omulama gw'abagoberera. Naye bwe buli bakulembeze mmwe ate mulina obuvunaanyizibwa obw'ensusso. Nga n'obuvunaanyizibwa obusookera ddala is to diagnose the problem and understand it. Tetusobola kulimbagana nti tugenda kutereeza embeera nga tetumanyi kikyamu. What is wrong? Kiki mwagala okutereeza? Understand the plight of the region where you come from. Mwe abava mu kitundu kya Buganda kino njagala nnyo mu understanding pain n'ennaku y'abantu bammwe oba ekitundu kyammwe. Pono twogere olwaleero batono nnyo kino ekitundu abakiyita Buganda kubanga kyali kigenderere kino ekitundu okijjako erinnya lya Buganda okituuma Central. Naye gwe ng'omukulembeze w'ekitundu kino ddala ddala mbwongobo kino ekitundu kiri mu Central. Ekitundu ekigenda ne kikwata ku Tanzania, is that only Central? No. But one who denies you your identity denies you so much. Ensonga lwaki abazungu bwe bajja wano bamakinga sure ng'okutuukirira olina okubeera n'erinnya lyabwe. Kati tugenze twonooneka ojja kusanga omuntu nga talina linnya liraga kkala ye na wajja ava nga ye Joseph Stewart. Simanyi oba muntegeera. So understand the pain of your area. First of all, kikulu nnyo okumanya nti ekitundu kyammwe ekya Buganda kyenkana n'ebitundu byonna. Era kisaanidde ng'ebitundu byonna. Era ekirungi kyoyagaliza ewammwe olina okyagaliza ewalala yonna. Naye nga bw'obyagaliza ewalala n'ewammwe yagaliza eyo. Tosobola kuŋŋamba nti onjagala ng'ewammwe gy'ova toyagalayo. Naye tetusobola kuŋŋamba nti oyagala ewammwe gy'ova ng'ebigambo byo byokka bye bikyogera ng'ebikolwa bye tebiraga nti gy'ova oyagalayo. Ate gy'ova si just ttaka na miti naki ekitundu bantu. Ekitegeeza ne kino ekitundu bantu. So ekirina okusooka okubakwatako ku mutima bwe bulungi oba welfare y'abantu bammwe. Speak about that. Era njagala mumanye nti mmwe muli very targeted kuba muli very feared. You are very feared. Kino ekitundu
tekiyisiddwamu ebibi tekiyisiddwamu n'ebirungi enkulaakulana ng'ejja mu Uganda yayita wano mu Buganda yatandikira mu Chokola wali capital city era ebitundu bya Uganda bitwenyumirizaamu kuba ffe tubadde inlet y'ebirungi byonna biyingiramu naye n'ebibi historically byayitanga wano kuba ne bacolonialist ne ba slave traders bizinesi yabwe basooka gisimba wano ne bacolonialist batandikira wano. In fact abantu abamu nga Kaabaliiga n'ab'Ebusoga nga balwanyisa bacolonialist abantu bano bakozesebwa nnyo nga collaborators oku enslavinga no colonizing ebitundu bya Uganda byonna. Gwe mukulembeze mu Buganda njagala understanding naye okusingira ddala ekizibu kino kye tulina kyayita wano mmwe mwakireeta abantu ba Buganda mmwe mwatembeeta Museveni ate nga si mu bubi kubanga yajja n'omulamwa mulungi kiringa bwezze wano ne mbabulira amazima ne munne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siga ne mala nembefuulira Museveni bwatu byakola mwe mwasasula omuwendo abantu bawano emitwalo 100 bebattibwa ne wankubadde baagano giyita genocide abantu emitwalo 50 ate ng'abo be baatubulirako bangi nnyo paka olunaku lwaleero tebanaziikibwa oba tebaliziikibwa paka nga Museveni tumaze omugoba. Lwaki? kubanga alina obbalaga obugwanga bw'abataata bamwe ne bamaama bamwe ne bakojja bammwe ng'engeri obatiisatiisa nti mmwe mulaba ekyo kisobola okuddamu naye nga bwadde kyasobola kubeera. So it's important for you to understand the plight of your region and to be outspoken about it and to be unapologetically yourself. Nagadde nnyo Deputy Secretary General waffe akyogeddeko kisobeera kyayi kubeera kikyoli naddala ng'oli wano mu Buganda. Wano omuntu yenna asobola okubeera Omuganda tokola tulinayo Abaganda Wawu, tulinayo Abaganda Gere, tulinayo Abaganda Nakabala. Mumanyi enjawulo eyo ne Bakaswa. Tulina Abaganda tulina muffe abantu abawawudde empisa zaabwe ne bafuukira